era kyenjogera njogera ekituufu oba nekyemmanyi kugamba ndi mu bizinesi ya ndongo. Spice abadde mukwano gwa side ene ya Nopu era ng'alaga ye opposition era ne mulonchi ye Barbie yali yajja n'amuwa n'ekimuli n'asiima n'emirimu gy'akola. Ekyo kituufu. Barbie mu birthday z'abaana ba Kyagulanyi Spice yajja era yayita ssenga waabwe kubanga yayita mukyala w'omukulembeze najja ku mukolo gwe ng'akimanyi nti omukyala w'omukulembeze azze ku mukolo gwe eno party tebakolagana kubanga waliwo n'amawulire agayitinga naawo nti tiimu MK bali baagala kugula table n'agaana. Kitegeeza ate ziri ssente zaali nnyingi okusinga za table okusinga ku zino kati bamuwadde ssente okujja okuyimba kubanga muyimbi mulimo gwe era tateesanga n'agamba nti nja kuyimbira bannuupu bokka oba ba move ba NRM. Aina right eyimba buli wamu. Nkubanga guno mulimo gwe nga ye muyimbi. Abaana ba Kadama kigambo sonye kitegeeza kibanga kiva bajja kunsonyiwa. Ba housemates abakolera ku Kyeyo bannyinanze baganda bange abalala bwe bagwibwako ebizibu mu bayimbi bonna Spice yali omu kubasooka okuvaayo n'alirizinga ekitono kye yasobola. Spice mu COVID kubanga waliwo abayimbi bangi abatasobola kuririzinga yadde ekitono Spice kye yasobola. Anti omukulembeze Bobi Wine nze gwe nalonda gwe nzikiririzaamu simanyi oba yakola nga sitegedde nesikasa yalirizinga yadde 10 newe aba yalirizinga then awo mwebaza era mmanyi bulungi nti Bobi alina obusobozi obwali busobola okukomyawo abaana naye era ne bw'abeera teyaririzinga already eyo gundi gye yagira awareness gye yakola yaviirako abaana okudda. Okay, yaviirako abaana okudda era aba ya contributing ekimala kye kisingako awo kyemba mwagala wabadde wakanika tabadde nga akanika mukanike amasena amuggoseera tannamuggusa kati abadde amuggusiza nti kati roja oyo y'omu kuba manager abaliwo wano abalina emikisa nga kibakola tebakitegeera naye nga balina emikisa anti byega bituufu atagamba nti omutemerera nze nga ndaba byakola abitegeerera ku sipi kyekiri kye nagambye nti buli muntu ategeera bubwe nkugambye y'omu kuba manager wano abalina emikisa nga byebakola tebabitegeera kubanga roja yali akola mu marketing nzeera ebitundu 9 ku 10 manyi nti bakasemukake kubanga yayimbidde ku gani point era omulani omwetegeza akalonko yakoze omwetegeza mu maaso muvamu ebiyengeyenge ngali munnaku kati kiraga Bobi Wine yeddaana ku ssente zayimbira essaawa ya leero kwa basajja butagaba ssente nnyingi yaba nga bamuwadde ssente nnyingi bamuwa miliyoni 10 daani ziraba daziyimbira kati kitegeeza ng'omuntu wabadde yeeyita nti ye abeera okulwa abantu yabadde ajja gamba zino ssente kanziveeko sijja kuziyimbira wabanga asobola okugaba miliyoni 3 kitegeeza miliyoni 10 ate muba temuli. Double Blessing Overseas Limited bazo kujuna gwayagala passport loan, visa loan, ticket loan, school fees loan, upkeep loan. Double Blessing Overseas yino ku Double Blessing Overseas Limited tugaba full sponsorship loan eri abagala okugenda ebweru gwe kadama sekadama oyina emergency nga bosota na kusasula mama omulwadde omwana omulwadde oba oyagala kuzayo mwana ku ssomero tugaba school fees loan eri abaana babakola ebweru oyagala genda ku Kyeyo tugaba passport loans, visa loans, air ticket loans ne tukubanja ku kibanja mpola ng'oli ku mulimu tukubire ku ssimu oba tusange ku email doubleblessinggoal@gmail.com wabula jjukira nti tuwola okutuuka ku miliyoni 10 weddu. Double Blessing Overseas Loans made easy.
Balungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news mwebala okusiiba tuli wano olunaku lwaleero n'omwami ono Devi tugenda kubeera nga tuyitamuko ku nsonga za Noop ne Spice Diana wa wagoyinze rongo wa wakyamye ate abeere nga atunyonnyolako ku nsonga zino nazo tube nga tuziyitamu olunaku lwaleero njagala okubebaza nti mwebale nnyo kulaba mwebale nnyo okusubscribinga mwebale nnyo okufollowinga mwebale nnyo okusharinga TikTok family mbebaza nnyo abasharinga videos zange nti nsiimira ddala tuliwo nnyo okubanga tukutuusaako amawulire ga serebuwo oleme kubeera ng'ogasubwa ate nga tugongera ddala okugogerako mpozi mbajukiza nti baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels company nkakasiba okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi bano be bateekamu omusaayi okulaba nga show etambulira ddala bulungi mpozi ate aba Double Blessings bakugamba nti bakuwa looni okuviira ddala ku bukadde 10 gwe omwana kadaama ayagala okubeera nga wejja mu nvuba oyagala genda bulaayo olina ezibulako oli bulaayo oyagala kulabirira famire yo waliwo ekiganye beera ng'obakubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wamanga ate tubeere nga tutambulirawo olunaku olwaleero nsanyusa okulaba kale madamu Adija Kigozi mukusooka nadempulidde mu magi Kigozi Adija Kigozi ninga Mukama Katonda ebirungi nga byeyinaayina gwe n'oyanguwa mangu okujja mbadde nakitegedde dda ogenda wa magi Kigozi mbadde nkitegedde naye kirungi ajeti nsubira oli musiraamu Adija bwakola hijja era njagala obeere njagala aja kkube mugende amaze okufuna aji setaga kunoonya nze ndi mukazi banoonya bunoonya naye naawe sente ozina osobola okukola ijja oba ne weeteekamu ssente naye njagala nkikole nga ntuuse mu bufumbo obufumbo gy'emyaka gy'okuwummula naye abakyala tebamanyi obufumbo gy'emyaka gyaki okuwummula wowummulira n'otuuze niya okuwummula oba ofudde okuwummula ebyoku nsi bino n'otawakkala okitegeera noba nga okkiriza buli ki n'okkiriza n'owanika nze nkikwagaliza nga ajja ku ntobo ya mutima gwange nkwagaliza ofuna omusajja omulungi era nkwagaliza ogenda emaka ekyokugenda emaka kyekisinga obulungi ekyo nkyogedde nkijja ku ntobo ya mutima gwange nga siina gwe nnimba kujjayo Katonda wange yanzikiriza era nzikiriza mu Katonda wange nti nkyogedde sikakiddwa amiina mukama awulira ojja kiba ekyokubiri nkwebaza okuba nti onsobodde okumpita nenja tuwayewaye nembeerako ne madamu Adija mukati nojjako eno mu bazungu madamu Adija eyava ku kyeyo badde nkuwulyako ebyo bwano wafe naye buno abantu omuwala yekka eyava ku kyeyo najja wano abantu bamukkiririzaamu n'abeera w'amaanyi ng'ali waka waabwe akola tamagaamaga naye nga ne baganda baffe abaasigalayo olaba nga biganye osobola okukola nga okomawo waka n'okola nga abantu bangi banjogerako nti bandipootinga era najjira ku gundi najjira bwenti naye nze abantu abanfolowinga bammanyi cause omuntu yenna nga webrandinze bulungi buli kyokola kibeera ku social media sinza kubanga nzija Uganda nesigamba abagoberezi bange nti munninde okitegeera so kati buli kimu kibeera ku record era omuntu ayogera ebigambo ng'ebyo ebyanjwanjwa aba either tanfollowinga aba si follower wange aba tammanyi naye ndowooza okuba nga bakomyawo kirungi bakomyawo waka ogwo si musango ndowooza bali bakyogeza lwa butamanya na mutima mubi kuba omuntu ogaa nti bamuzizza ewaka ogwo si musango kati ku brand yenene y'amaanyi nga nze okugamba nti no bantisse tekivaayo bulungi sikitegeera nange kunze sinza akikkiriza kubanga kiki ennyo ekikolobero kyennyinza okukola ekiŋŋaana okukuuma empisa okutuuka okunziza onfuna nandowooza nti ate ekibi kwegamba nti madamu Adija Kigozi bamugye mu nsi ye n'omugobamu ekibi naye gwe okukomyawo kyonna kiwakola okuzza waka tekirina mutawaana kubanga baakuzza waka wabula ekibi kyekino nti madamu Adija bamubaaninze mu nsi ye oba bamuganye ku kyano yo bataddamu kukola kintu kirala kyonna nze ndowooza nti ekyo kyekibi naye nga bakukomezaawo waka wali okoze kukyekya kikujja ewaka nali ngenze kola katwano tokola
sente ozifuna nze nagamba ogende n'okusinga nno ku kyeyo nze nagamba ogende eyo ate negenda gye saasoma bulungi ndi wakufiira olowooza eri waliyo abaasoma abantu bonna tebaasoma tebamanyi luzungu nze ennyonyi nkoma ku zaakulido nze nkoma okulinnya ngezandamu firimu nenziranga ziitowali mayina ogenda ente babayizawo nenzirengera era kati wentuddeko ne madamu Ajeeyo Kigozi wano osanga nange amafuta agenda kunjiikira gajja kuyikira olina okulinnya ennyonyi guno omwaka ennyonyi yafuuka nga taxi yes ogenda kulinnya ennyonyi guno omwaka ogenda olambuleko niwe waba wali Dubai niwe waba wali South Africa zensi ezisookebwako abantu zibagenda nja kusooka kukubira gwe nga njirinnye bwe nti kugaye nti madamu Ajeeyo omanyi kisuubizo kyaffe kituukiridde ngitoddemu okay so kubigenda maaso ne Spice Diana tubalabyeko nga muanalyzinga ku nsonga nyingi nnyo Duncan namunoonyezaako nambula ninga akanoonyeko ku devi ono yafiiriddwa ali mutiyana waliwo nga saategedde oli omukwano gwaffe abeera London nange nkitegedde leero yafiiriddwa bagenze kuziika mitiyana ate nange yajjo nadde mu kuziika muzeeyi wange omusajja kati netusobola kukwatagaki kuga byagudde ate nze jjo nadde mu kuziika muzeeyi wange omusajja kyokka ate ku Mande eri eyaggwa nali mu kuziika muzeeyi wange anzaalira ddala netujja ne tubaziikirako yemwe bantu baffe ekizibu ekibaawo ebintu by'okufiirwa kati ng'omanyi nti emirimu gyaffe bayinza okukukubira katugeze nti wagenze okukola interview ng'olinganga kitegeera kati nze muzeeyi yafa nga ndi wala eyo kati Duncan ne bamuga ebyamangu mangu nayogera mu gurupu awo era abasobodde bagenze naye nga twali twamaze dde okwawukana yawukuna aye nekirala kati mmwe madamu Ajeeyo mwina mikwano gyammwe ffe temutulabawo ndowooza oba okujja kati osanga omuntu anaafuna akakisa naaba nga asobola okwogerako neruba nekulengera bulengezi eri nenga si oyo era ne bakuza nagamba si oyo bayizenza kukugoberera ngo nakujja wano ate naawe tokisussa era lumu nagambako luka Edi kakyali ka Baba TV nagamba niyo omukyalo ono ali biki ebintu byakola nze mbyagala nyina bakyali bange bengenda ngoberera nemubuuza naye omukyalo ono ali biki nga ene nenkikomyawo kati ate leero wozze nze asinga kati wamono devi abagira abasaagisa nno kyekituufu ayinza nsobola okukubuulira interview gy'osembyeyo okukola nsobola okukubuulira nti wajja oyambadde bwoti wagitandika bwoti nyina abantu bengoberera balinganga bana ng'oli omu ku bo nga ndi omu ku bo abagoberera nze nsiima nnyo omuntu akola ekintu ekituufu era mba mwana nga munnayuganda munnange mwagala nnyo abantu munaye tebasiima tebatulaba muntu alaba vidiyo yo nga akwegomba akulira alina mixed feelings alinga akwegomba alinga akulinako obukyayi nga ali awo tategeerekeka naye anyway okutwalirawo omugulire lyolunaku olwaleero Nupu efa kini Spice Diana waliwo ekintu ekyawandiikibwa ku Spice Diana nti Spice Diana alina kubeera mu Nupu ng'emirimu akola gya Nupu teyeetaayo atakolako ku kintu kirala nze ndowooza omanyi waliwo ebiseera ebisinga entalo zitukulietinga ffeffe nnyini nga tezivudde eri waggulu eri bakulembeze nze ndowooza nti kati nga Bobi Wine ayinza okuba nga talina buzibu na Spice naye bano abagoberezi ndowooza be balina obuzibu kubanga buli muntu ategeera bubwe aye toyinza kugamba muntu ntegeera bwoti nga woogambye nti waliwo omuntu alaba waakawo nga kyakola kituufu okira nti kirungi naye nga takukkiririzaamu nga ye naye nga mu mutima gwakimanyi nti omukyalo oyo kyakola kirungi kati nze ndowooza nti obuzibu buli wakati w'abawagizi ba Nupu ne Spice Diana naye mu bumpimpi Spice nze Diana si mukwano gwange kabeerero gye si mikwano gyange era ndi open ontiisiza nga show yakatandika abantu tebagambe nti nowoolereza era woba oyogera ekintu ekituufu oteekeddwa okuba nga kugamba oteekeddwa okubalansinga n'onnyonnyola nga toli mukambwe nga tonyiiza wala ng'onnyonnyola muntu ng'oli ambo kati si mikwano gyange abo era kyenjogera njogera ekituufu oba nekyemmanyi kugamba ndi mu bizinensi ya ndongo Spice
abadde mukwano gwa side ene ya Nopu era nga alaga ye opposition era ne mulonchiye Barbie yali yajja namuwa n'ekimuli n'asiima n'emirimu gy'akola ekyo kituufu. Barbie mu birthday z'abaana ba Kyagulanyi Spice yajja era deyita ssenga waabwe ekyo kituufu. Kati obuzibu bwonna we buli eno business kyenjagala abantu basooke bamanye nti Spice muyimbi nga gwe madamu Ajeeyo Kigozi wokera ku makya n'ogamba njagala kukola ku gundi interview tofudde oba wa Nuupu kakati tuteekeddwa okubalansinga ebintu bino. Nze omuntu okunnyamba sifuddeeyo oba agenze mu mawulire niyazirongaza nnyambi sifuddeeyo oba onnyambye mu mbeera ki yinze kasito nnyamba. Kati wano waliwo ebintu bya mirundi ng'esatu tusooka twebuuzeemu nga tonakufuna kuvuma Spice ekintu kiyakoze kuba ndoza lwavudde ku birthday siwe kiri ekintu kiyakoze ogenda okuyimbira muwoozi kibi nga kyekibuuzo kiri wakati awo ekisobola okuleeta obuzibu. Ekisooka Spice muyimbi. Ekyokubiri mu kutandika okuyimba teyagamba nti alina bagenda okuyimbira abaddugavu baabweru. Ekyo kijjawo nokiteeka ku bbali. Spice yayimbye nga ayagala ssente, yayimbye nga bamufosinze, yayimbye oli mukwano gwe byebintu bisatu tegeddwa kwawula ku kityo. Naye ng'ebiseera ebisinga mulimu ekirungo tegeddwa kukozesa mutwe gwo. Kati nze omutwe gwange guŋŋamba okutegeera si kyabuwaze kyogezaako okugamba. Okutegeera si kyabuwaze kyova olaba mu Uganda buli muntu akola kyayagala so nga ate mu nsi endala mulimu ebitakkirizibwa. Nze olwo kyali wange yawangulako empaka z'abaddansa n'afuna miliyoni 10 n'agala n'asanga ali akapande tokkizibwa kufuka wano n'afuka awo n'awaayo fayini nga ye kyeyali ayagala. Kati Spice ekintu kino ayinza okuba nga akikoze mu kkakibwa ng'ani amukase anti nawe mwennyininyini olaba gw'olina bw'otayagala. Naye ojja kutuuka ekiseera mu gavumenti ya Uganda ng'okola ekisooka kya byonna nti Spice omuyimbi nga ye. Spice alina ebizibu bibadde bijja bimutambulako emabegako awo ng'ebyokugamba nti omuntu yafiira ewuwe teyatta. No, anti abantu okumusibako ogw'obusi. Baize tukyogera omuntu yafiira ewuwe. Banga ffe tulina bukakafu. Tetubuyina naye nze ebyendaba ku social media byenkugamba nti abantu bamusibako ogwaki. Ate saagala kubakeere ku maki bakwesibeko olw'okuba kyano yeetambulage madamu Ajeeyo tumufuna abadde alina embeera z'omuntu okufiira ewuwe. Kati essaawa ya leero omuntu oyo okuva lwe ewa Spice tiyagenda kuyadde kwerosi okweripotinga gw'omukirabako. Ate nalabako ng'ayogera ku mawulire ng'agamba nti yagenda n'alipotinga ku poliisi ne confirminga nti omuvubuka yabadde mubbi. Okay. Era ekyo kyonna oba okimaze okweripotinga omuntu yenna aba ateekeddwa okuvunaanibwa ng'amateeka egalagira. Ekitaakolebwa ku Spice kaakati ekibuzo ekijjira awo nti nze ku makya David n'obwa David bwange nibakera ku ntane bagamba nti omuntu yafiiridde ewange nze nsobola n'okufiira mu kkomera. Nze gwe simanyi niye ŋŋamba nze nsobola okufiira mu kkomera. Kaakati wabanga Spice omuntu yasobola okufiira ewuwe n'agenda ku poliisi ne yeeripotinga n'akomawo ewaka n'atuula gw'ogala nannyini muntu oli yafuna obwenkanya ekyo kye yali ayagala amateeka tegaalamula. Kitegeeza eza Spice yakozesa ssente oba okubanga yalina omuntu ow'amaanyi ennyo mu gavumenti eyagamba nti mu bikomi awo n'agamba ekyo mu kikomi awo kubanga okutta omuntu si kyekintu kyoyinza okukeera n'ogamba nti oli assa akanyonyi. Omuntu tamala gafa yekka. Kati wekibanga kyali bwe kityo kati yessaawa wabanga teyakozesa ssente nga yakozesa maanyi ga gavumenti kati yessaawa asasula gavumenti. Kuba bamuyimirirawo mu mbeera embi kati naye yessaawa ababeererewo ng'omuntu w'okula
noga nti maama wange siwe mukadde akuzala gyali ngoyinza okugamba nti Ajeeyo ngenda kumutwalira bishaliya ku Yidi omwebaza okukuzaala kati Spice asasulira ekyo kyeyakola wabanga teyakozesa ssente then wabanga yakozesa ssente wano bamuwadde ssente okujja okuyimba kubanga muyimbi mulimo gwe era tateesanga n'agamba nti nja kuyimbira bannuupu bokka oba ba move ba NRM aina right eyimba buli wamu nkubanga guno mulimo gwe nga ye muyimbi era bwe yali akira ku makyalo yali amutwala mu studio tebateesa nti ojja kuyimbiranga ba Pathways ekyokubiri ono muwoza ayinza okubanga mukwano gwe nga yagenze kuyimbira mukwano gwe muwoza ayinza okubanga muwagizi we nga yagenze kuyimbira muwagizi we kati so byonna saagala abantu bateeke musango ku Diana kubanga abaana ba Kadaama kigambo sonye kitegeeza ekyo banga kiva bajja kunsonyiwa abakolera ku Kyeyo bannyinanze baganda bange abalala bwe bagwibwako ebizibu mu bayimbi bonna Spice yali omu kubasooka okuvaayo n'aliriizinga ekitono kye yasobola Spice mu COVID kubanga waliwo abayimbi bangi abatasobola kuririizinga yadde ekitono Spice kye yasobola anti omukulembeze Bobi Wine nze gwe nalonda gwenzikiririzaamu simanyi oba yakola nga sitegedde nesikasanya yaliriizinga yadde 10 newe aba yaliriizinga then awo mwebaza era mmanyi bulungi nti Bobi alina obusobozi obwali busobola okukomyawo abaana naye era ne bwabeera teyaririizinga already eyo gundi gye yagira awareness gye yakola yaviirako abaana okudda yaviirako abaana okudda era aba yacontributing ekimala kye ekisingako awo kyemba mwagala ne ssente twali tuzeetaaga ne ssente twali twetaaga ziggwe kati ekyo nga tukivuddeko kuba yo omukulembeze wange ekyakasente mwe tayagala nnyo okuwawukana nakyo nawe omumanyi nti mukodo nabadde manyi bamusalako bigambo boyi wange nga tanaanagenda mu bukulembeze kati ng'oggyeko ekisibwa kyemuwa nti mukulembeze naye boyi wange oyo omukulembeze takyali boyi kati omukulembeze ebigambo by'akasente yabitegeera nnyo era ensonga lwaki azirina kubanga koolijja nga tugenda kukola ku mukulembeze lujja kujja kusanga olunaku lulamba kati Spice yasinga abayimbi bangi yasobola okukwala ekintu kye yali alina ate ng'oggyeko ekyo Spice mu COVID awo nzijjukira y'omu ku bakyala era abayimbi abaagaba akawunga ne bagaba amata azze akoze ebintu bingi kubanga Spice ebiseera ebisinga endongo yebadde y'amawulire ng'oggyeko kati bwe yadde afunyeyo amawulire ge gagiposhinze kyogamba era kati wano alina mu kuyimba wano abumbujja kati wano kye tuliko wano kati Spice omutuufu kati ali mu kuyimba endongo yebadde y'amawulire tabadde na nnyimba ye abadde atambulira mu mawulire tabadde na nnyimba ennyimba abadde ng'aziyimba naye ng'era zikomaawo nga si hiiti anti Spice nze mbulamu bwe yakanyimbira oluyimba lumu yakanyimbira 2 yakanyimbira Sirire Jula ne kolabo gye yakola ne Wizo Saatetu ze nnyimba ze 2 zokka ezisigadde sizimanyi naye nkimanyi nti abadde ayimba nnyonnyole omuntu kino nga nageye mu ntandikwa nti nze abo bombiriri si mikwano gyange ne kolabo gye yakola ne gundi ono owe gundi ono wa mu West Bwino omusheshe ate nze mbimanyi nze sibimanyi byebayi nze sibimanyi nanti byebayimba sibitegeera nze manyi ennyimba 2 gwe tulanga luba togimanyi kukola omusheshe kyekitegeeza nze kati sibimanyi byebayimba saabitegeera ngenda ge mutandikwa nti bano ababiri si mikwano gyange naye tekiŋŋaana kwogera birungi bye bakoze yadde nga n'ebiba birina ate bye bisinga obungi naye tekiŋŋaana kwogera birungi byabwe nga lwojja kuba atube n'omuyimbi we kuba abadde wakanika abadde nga akanika mukanike amase n'amugguseera tannamuggusa kati abadde amuggusiza nti kati anti looja oyo y'omu ku bamaneja abaliwo wano abalina emikisa nga kyebakola tebakitegeera naye nga balina emikisa
andi byega bituufu musajja atagamba nti omutemerera nze nga ndaba byakola abitegeerera ku sipi kyekiri kye nagambye nti buli muntu ategeera bubwe nkugambye y'omu ku bamaneja wano abayina emikisa nga byebakola tebabitegeera kubanga loogi yali akola mu marketing kati bino okujja mu ndongo kyamugwira bugwizi era ye muntu abasinga abamukolera nga bamukola nti bakimanyi byakola tabitegeera naye nga bamwagala ngege nti omu kubasinga omukisa kino watakivuunuka nga agudde agala kivuunuka w'amaanyi ennyo naye nze kyenyinza okugamba omuwagizi wa spice yenna woba nga Diana wamutegeera mu kuyimba nnyimba ze toyingira byabufuzi biveeko gwe gobere kane ku social media ba boycotting sigala kula anti tosobola kugamba muntu wano mu Uganda ndoza eri open mutwadde mbokola kyayagala era ano mu Uganda ebitasobola kukyuka biringanga bibiri niye bisagala nda bisoboka mukazi kufuuka musajja na musajja kufuuka mukazi naye ebisigaddwa no mu Uganda bisoboka oli akuba n'atambula n'agenda kati bawulize music wa Diana bino ebyobufuzi tebabiyingiramu era nze kyemanyi nti Bobi Wine omwe yayingira ebyobufuzi musajja ategeera nnyo ne mami Barbie Kyagulanyi era Bobi Wine ye speed kwategeera si ye yange era yakimanyi bulungi nti kino Diana kiyakoze bamukase oba yawadde ate nze era ebitundu 9 ku 10 manyi nti bakase mukake kubanga yayimbidde ku gani point era omulani omwetegeza akalonko yakoze omwetegeza mu maaso muvamu ebiyenge ngali munnaku kati kiraga Bobi Wine ye Diana ku sente zayimbire saawa ya leero kwa sajja utagaba sente nyingi yaba nga amwadde sente nyi bamuwa milioni 10 Diana ziraba daziyimbira kati kitegeeza ng'omuntu wabadde yeeyita nti yabeera okulwa abantu yabadde ajja gamba zino sente kanziveeko sijja kuziyimbira wabanga asobola okugaba milioni 3 kitegeeza milioni 10 ate mubate muli yadde asobola okuziruzinga niyo ate asobola era okugaba milioni 3 mwezi gwagumu n'ayongerera n'agaba omwezi ne gugwako era nga milioni kubanga Diana oyo mu bakazi n'abayimbi wano nyinza okugamba ayinza okubanga akwatanga kyakubiri mu bakazi abayinza okuyingiza sente naye nga wobuuza gye ziva ne munyini nga tusobola kutegeerayo ayina obuntuntu wajjajja mu sente bu kampuni awo era mazzi kwa yakola amazzi n'olwema n'akola aga Diana ne gapasula ne gayita gamaanyi nnyo ayina bu kampuni wajjajja mu sente n'abantu abalala kuba kisooka Diana mu akyali muwala muto akyasobola okubyanza eno n'abyanza wali n'abyanza ataano sente asobola okuzifuna nga kitegeeza zino sente yadde asobola okuzeenenya kubanga alaga alwanirira bantu era tiyandibadde musiru kisembayo kubanga yayita mukyala w'omukulembeze najja ku mukolo gwe ng'akimanyi nti omukyala w'omukulembeze azze ku mukolo gwe eno pate tebakolagana kubanga waliwo n'amawulire agayitinga naawo nti tiimu MK bali baagala kugula tebo n'agaana kitegeeza ate ziri sente zaali nnyingi okusinga eza tebo okusinga ku zino kati embeera yonna eriwe lwaleero waabanga ono tali ku gani point yagenze kuyimbira mukwano gwe kati kyenva nga muntu nti aba yagenze kuyimbira mukwano gwe tusooke tuve mu ntalo zaabwe kubanga gye bigenda okukkira gwe weesimye oli mu kunenya Diana naye tebakumanyi kati gwe nookera ku makya n'oli emiwogo gyo otambula butambuzi n'ogenda essaawa ya leero madamu Lija nojja okuba omuntu awo oluyi eddakiika zigenda okuwera 3 mama bayategedde edda mugamba muwalawo infact mukwano gye mugamba la muwalawo kyakoze makindi kakati abantu nga tayina linnya ye ekimujjira kyonna kyaba ayogera ku muntu ayina erinnya naye ng'okumaintaininga erinnya lyawo woolituusizza Adija nato okutegeera si kyangu kati kyova olaba nti oli ye atayina linnya
ye kyava agula data yo 1200 quick Friday n'agibaka n'agamba temuddamu kola chano ya dijja era oyo interview zakola tetuzaagala bamuzza gwe n'ofunye n'obudde bamuzza omumanyi nate ye takumanyi kati kyovola nti ng'ali ku data we neyerabya nti comment gyakoze gavumenti agiwadde omusolo ali mu kuvuma ggwe eri bamusaze omusolo naga kikazi gwe sikwagala naye nga omugoberere nnyo n'omutuuza n'omugaani omukyalo oyo yakola ki ayinza okugamba nzambuliza bubi ebibuuzo ekisooka okuggyako enviri ku mutwe iza ati ogenda n'otunula ne ku profile picture ye n'ogamba naye bannange gundi oli ku ki obudde bwonna bwe yalimaze mu kwerabirira n'okubeera nti nno afaayo ku bulamu bwe bwonna ng'abumalira ku peegi yo kakivula nti ate Uganda tulina ekizibu kiri kimu nti gavumenti yateerawo bavubuka mirimu ate negyekola ensobi singa ddatono bamwongeza n'abanga wa bbeeyi ng'abantu abasobola okugenda ku social media okwo nga kugenda kuba buvunaanyizibwa bokka naye buli muntu yenna olwokuba nti Uganda erina eddembe buli muntu yenna ye olugolokoka ku makya asobola n'ogenda mu kinaabiro n'avaayo ng'ali mu kubulashinga naga njagala kuvuma ono kyokka gy'okuma okuvuma omuntu kuba omukulaakulanya kati mu mbeera yonna nze Spice simunenya wengadde simwagala neroja we simunenya wabula kyonna kye baatuuseeko okubanga bagenda okuyimbira omukulu ono bakituuseeko abantu bameka Diana Lodja n'omukulu akwasaganya projekiti ate n'ekirala wawo ne baganda baffe abayingira abeefuula babbulooka b'omukulu muwoozi nga bo baliwo okukozesa abantu nsobi kuba nze nnyina omukulu omu yakubirako omuyimbi twalina kaseese n'amugamba twagala ojja otukolere omwana n'amugamba nnyina emirimu mingi sijja kusobola n'amugamba omukolo guggwa kiro n'ekiro n'aba okyakole n'amugamba nti nsinga kukola kiro n'amugamba jangu okola emisana yalinga alemerako n'amugamba jangu okole tewali agenda kuvunaana omukulu bamuyita muwanji wa comedy store kakati baganda baffe abo bo olw'okuba nti waafuna essente saidi eno ayagala aginyigirize kati omwana Diana nga wali essaawa ya leero tukkirize tugaane kino kiri mu kumunyiga era kiri mu kumutoolako abawagizi be kubanga wogoberera ennyo essaawa ya leero ku kitimba okwo yaliko oyinza okusanga abamuwaana nga baliko nga 3 abamuvuma nga baliko nga 5 kitegeeza abantu 8 okubanga abatano balidiza ate katugenda na majority ekyokubiri Diana ono ayina abantu abamukkiririzaamu ku bintu byakola ogezanga maama we kati maama ono ayinza omanyi mu bulamu bw'ensi maama baffe n'abaana kati mu abakyana nazaalawo sezaalawo bulwakwate sulaga nga baweereza Adija ekigambo bwekiti nazaatoola n'agamba nagamba mutabani wange taleeta Adija n'agaana ndaba kye bamukoze so nga bambi Adija obuzibu bwayitamu naye mwennyininyini bune kati essaawa Diana kino kyaliko akosebwa era wali ayinza okuba era wali ayinza okuba kati n'ogeza omugamba nti tufunidde visa ya America tufunye ogende ku kyeyo andi kati olwo olunaku lwennyininyini olulaba ogende ku kyeyo oba ogende obumuzeeko ebirowoozo Diana takyali mu siteeke z'abantu bakubali ayina ki ogambye ayina oveni ayina amazzi ayina amata ekyeyo tugendayo okugira tugendayo okufuna ssente kitegeeza azifunye kyendegeeza essaawa ya leero bamufuna omulimu agenda kukuba kyeyo olw'okuba nti ayagala okuba n'emirembe gye alinnya naga kangende ku kyeyo nkube naye kani olunaku olwo balwevuma okubanga lwaki tebaafunako mulimu nga gwewala era ndowooza muli Lodja agamba nti singa olunaku olwalutegera obudde bukyali bafuneko omulimu naye kakati ekirungi akabi kali mu kulwa kati n'omwaka ogujja birthday eno gyeri kati abayimbi abalala omwaka ogujja n'olunaku mulujjuzeeko ng'obudde bukyali
kyokka nekyemusadde ebintu bino bizibu nnyo kubanga era nkakasa waliyo n'abayimbi abali eyo abafa nga bagamba singa naffe baatuyise anti kyebadde ngendo ga nti tebasobola kujja mu kamera kyenewunza nti ebintu bino wootira nti bizibu waliyo abayimbi abalala nga bagamba kale singa baatuyise era waliyo abayimbi abalala abayimbi abali kuno spice si munene aliko kuba nalabyeko ne Kenzo nalabyeko Vinka nalabyeko ani Bebe Cool nalabyeko Reiji niyo ye wewe wateekeddwa okubeerako nalabyeko ani omulala nalabyeko Kamiliyoni kati wogatta Bebe Cool Kenzo Kamiliyoni ono omwana aba wansi waabwe naye nalindaako interview ya Mama Fina yagaana agamba obeeranga mu bulamu bw'ensi nga tasobola kwogerako fubanga nnyo okulaba nti bakwogerako omuntu wayogerwako aba w'amaanyi nga nagambye oli mutandikwa nti ono Lweyalya y'omu ku basinga okukola ebintu nga tabimanyi ate nga yasinga okuba n'omukisa Diana asobola okuva mu kintu kino ng'abumbujjanga w'amaanyi nnyo kubanga ekyenjawulo ekiriwo nti interview kati nga kyanoyo wambadde nga gube weina abantu abakola abangi era oli waana akutunulira la interview yali yazazaakola yaga ekituufu okitegeeza omwana kuba waliwo n'abantu nga tebamanyi nga beetaaga kumanyisibwa n'agamba ekitegeeza omwana ono bambi ali mu kunyigirizibwa olw'okuba ekintu kiri kati waliwo coincidence eyajjawo n'agamba nze musonyi mu bulamu bwange kati nze nga nze mmanyi ono teyakikoze lwakwagala kiva olabeera siyinza kudda okumunenya okujjako ng'abadde akoze ate kintu kirala ate bwentetyateera ebibi ebirala ebimukwatako naye nja kusaba abantu bonna naddala abaagira omukyalo Nadija abamugoberera mutunuulire ebirungi byabakolera n'ebirungi byabatuusaako amawulire g'abatuusaako gwe mutamanyi temutunuulira nnyo bibi bye kubanga naye muntu era awali emyezi ndowooza nti okumuvuma wabula genda mu komenti omugende nti Adija ate wano singa wakoze bwoti manyinze nga nkyasoma ate okimanyi tubikola osanga omuntu ng'akugambye nti Adija tuwe ku information bweti n'ogenda n'ogireeta ku ssomero bampanga ekibuuzo saakitegeera sajjuzangawo nalekanga luli input nga kyenneewala singa naaba nkuze maaso eno oba tunambito bagende nti oye MP eyajjuza kino ekibuuzo ekifo ekyali kyangu bwe kityo kati sola ndowooza nti bambi abantu bonna bantunga mu ekyenjawulo ekiriwo nti bano bo ajja n'amanyikwa nnyo n'akuyisa naye nga naye muntu era Adija muntu nga ggwe yazaalibwa omukyala mami ne dadi nga nawe baakuzaala ensonga y'okuvuma omuntu siwategeera ensonga yo nze kubanga ndi ssaawa ya leero ddala nandibadde nvuma muvume ne Lweyalya niye olw'okuba nti twagala tutegeeza abantu ekituufu kubanga era mmanyi nze ku kyano y'abantu abagoberezibwa balinze kyobubaleetera nze sira kyengenda kubongera kwabula bo bajagayi ate Adija lwaki yaleese omuntu avuma abantu we batyo naye nze manyi nti omuntu womunnyonnyola ekintu nga kituufu nga toli mukambwe amala n'akitegeera kubanga abantu ebisinga okutulema okukwatagana oli kubanga ayoga nonaayogera onaayoga nonaayogera kuba temusobola kukwatagana so omusinga aba awuliriza bamusobola okukwatagana naye Lweyalya kisooka kya byonna Lweyalya alina ekizibu ky'obwongo nanti Lweyalya kigambo ekyobwongo Lweyalya anyiiga mangu aliyakitinga mangu era ekizibu ekyo simanyi oba yeetaaga afune musawo amubuulirire kubanga asalirawo mu busungu bino byonna byolaba ebibadde ebiri ku spice ne Lweyalya busungu bwa Lweyalya nantegeera yentini tegeera ntono kigambo kyaku bino byolaba ebiriwo ebituse ku ddaani essaawa ya leero bino kuyimba ng'oba olusitayagala obanga ayimbira mukwano ntegeera ya Lweyalya ntini era namawulire gonna agamubaddeko ntegeera ya maneja we kuba nti ye yeefuula nti wakabi anyiiga mangu kubanga Lweyalya nze twali embalala tabankusigeega ntabankomukwano yaliko mukwano gwange era ennyo wamayi naye twali embalala nafumya Lweyalya nti entegeera ye yeetaaga afune kanso amukansolingi ojjukira saga ezaaliwo ez'okusiba omwana
nze nayomba ne Rojo kumera kikanga 3 nga ngamba nve Kampala ngenda kusiba omwana munnange nze nga ninga omulaguzi ne ngamba Rojo nti singa okwata omwana oyo n'omusiba ogenda kufuna ebintu ebi ne mugamba ekisooka kya byonna nze mbadde mu industry ya music ebbanga ndi myaka nga 15 mbadde simanyi liita dancer ne soga nti mukkaka okimanyi nti no Rita nange namutegeera kwolwo mullo simwogera nti mukkaka naye mbadde simumanyi ne mugamba niola akasomo teeka mu komera papa ogenda kuwa omwana oyo amaanyi ekyokubiri ogenda kuzuukusa lumonda abadde yakona badde mba mufumbe ajje Rojo n'abaako byayogera awo ne mugamba ebyo mbigambye omwana oyo omulaba muleka atambuze obulamu bwe mwesonyi kubanga ekituufu kiri nti buli muntu eyajja ku concert yo ayina kiyatwala ne mugamba nze nali omu ku bali baagala okutuula okulaba Dana ng'ayimba n'olwokuba nali nyina emirimu gye nakola ne sisula kumulaba ne mugamba nze sinza kwogera ku concert ya Dana okuggyako stage gye nalaba naye ebisaade sula kubyogerako naye waaba liyitanga ye endowooza ye mugamba Dana yayimba bubi ekyo nno kimulekere kubanga tagenda kukyogerera mwezi Rojo we twava embala yatujja n'akwata omwana n'amuggalira amala okumuggalira ne mubuuza Rojo bakussaako omusango nti omuntu yafiira ewuwo gwani yakusiba ne mugalindirira ekidda kati tuze ennaku zaalinganga ezi gwokimanyi Rojo yafuula Dana ow'amaanyi Dana ow'amaanyi takyamulaga zina kati mu bintu bya kisiri manye sole Rita dancer w'amaanyi era atula ku TV n'awana lisinsi abantu tebamuwuliriza 21 questions Rita dancer kati yafuuka kochi w'amazina ago gasimanyi bbale era sente azifunira ddala ninga wali busongo era omukubira essimu ng'oyagala interview nagayogera ne manager yamufuula ow'amaanyi naye singa kiri yakibuusa amaaso n'akireka era kyovolangege nti buli kibi kijja n'ekirungi kyovolangege nti mbadde ngobera nnyo interview era lumunze kolikola interview enyiza nja kukubira nze n'enamba mbadde njirina andi kyesaagala nze muna ekyennyina omuntu emba mumwagala kati kankubule abantu bengoberera ano okiba nti kikuyisizza bubi Ibula Keiza omulaba oyo yali akola ku sita omumanyi kakati ekintu kyali kikwata era omuntu wempulya komenti y'omuntu nga nze ate mbamanyi nze ekiro ekikutulako Adija mpulira bubi era empulya mu komenti nze waliwo Bukenya omumanyi wakugundu wano wasula moto namukubira esimu ne mugamba namukubira waliwo omuvubuka yakola akatambi alabika ali bweru eyo ng'ayogerako bwe bakomezaawo ne nkubira Bukenya ne mubuuza ne mugamba ono omwana bino byayogera bimugattako ne mugamba naye kubanga wentunulira Adija gwayogerako speed kwaddukira esusu okujjako gwe gwokyalemedde wansi nekinga tomanyiira ne mugamba no kigaa ekituufu kubanga bonna bamenye mwe bakyalibanga balimu benjagala yadde oli tamanyiye ne mugamba naye ndaba ono omwana kino kyali mu kukola ate ali mu kwongera linnya lya Adija wakulyongera waggulu kubanga waliwo ali tamumanyi kati nga bagenda kumutegeera ne mugamba kati babloga muteekeddwa okubanga ndooza musengejja eki byogenda okufulumya kubanga gw'olosaayayo olowooza nti okosa Adija kumba kibulage nti wona akola ekintu nekinyiiza kati ate ngenda kukubyoga Adija kino kyewakoze sikyagadde kino kyokoze sikyagadde akubatira kyano yo mbadde siranko ng'oleetako abantu ab'entalo ng'oli ali baasi nnyo ang'oli ajja ayogera n'obusungu alaga nti ayina nti ye alaga nti omuntu oyo tamwagalirako ddala ddala ne waba amwagala omanyi kibi nnyo omuntu okubanga ye mu bulamu bwe tafunanga muntu amukolera kintu kirungi kibi nnyo 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 kyova olaba abakyala abaadiba be basinga ku social media okuvuma abantu lwansonga tebayagalibwangako tebafunangako omuntu n'amwagala tamanyi nti omuntu bamwagala batulemesa okupositinga baseeka niye nga ndyagadde omusuleyo omwana omu yagala n'apositinga mami anti abaana bavuma omuntu
nga gwe bavuma tebamulabangako ne gwe postinze tebamumanyi olwo n'atusaba busayini naga nti nze Adijja ono aji wange ne basooka bavuma aji ne bavuma aji naye nga wobuuza omwana oyo ng'omuzze mu buntu wano n'omugaa ne aji oyo omumanyi kyavaga ate nze mumanyi nze simulabanga n'omubuuza kati wavumye waki anti Adijja gwe saagala kati kyekizibu ekiriwo naye nze nja kusaba abalabi ba madamu Adijja abamugoberera oyagala ajati Kigozi simanyi family name linnya lya ddadi anti kati nze kyankwatiramu manyi ebintu biri mu temubyawula olwo yakulira mu nnyumba neyakulira mu maka kati abasinga tebabyawula kati madamu si kitiibwa toyagala bitiibwa ekitege tumanyi nti ebitiibwa anti omukyala yenna ateekeddwa okuweebwa ekitiibwa nga nakazadde eggwanga Kigozi kituufu kimala kuba eyo family name naye si family siwa kitiibwa kati ssaawa ya leero mpaggwe ali wano omukyala ali wano mpaggwe omukyala madamu Adijja Kigozi lwaki toyagala kitiibwa kale madamu ekitiibwa nkyagala but I feel so better ng'ompisa Adijja Kigozi kinsanyusa nnyo njagala okuwulira ng'ompita Adijja Kigozi kuba lyerinnya lyange kituufu kakala ate nze kyempulira omanyizi wakati nakulira nga tosulaga muntu nti Adijja nze kimpulika bubi okitegeera ng'oteekako Mr. Miss maybe Miss is okay maybe Miss Adijja Kigozi but madam no olabanga ebyekikadde I mean maybe we'll Miss Adijja maybe Miss maybe Miss is okay I know madam okay ne madam si kibi naye olabanga kadde mu kategori y'abateacher not really abawarabu banene abakozesa abaana mu nnyumba babayita bamadamu ate mpuliranye abaana nga bakomplaininga nnyo ku gundi kwabo bamadamu nti babayisa bubi so kati wompita madamu nagamba Adijja Kigozi naye madamu mwamulabye naye madamu wompita madamu nze obwongo bwange already bulinamu poison I'm already poisoned biased about that word kati maybe Miss Miss Kigozi is okay. Adijja Kigozi oba kale kize mu Luganda abalabi ba mukyala Kigozi ngaye toliyo eyo tonatuukayo so mpozi ngombodde erinnya lya Aji Mukama tate wange Kigozi ngamba erya mukulu ono tannantwala talina bukusa ajja kutwala anti process by process alinda nti erinnya tuliri eitolo osanga naye kyalinze erinnya tujjadde eitolala nze sikyateeka basajja ku pressure oyinza okuteeka omusajja ku pressure ng'ogenda kweremesa omusajja amusinga muki mu byonna kyogamba wegoera toli mumativu naye obeera oli mumativu naye like bw'abeera nga ddala naye kyayagala akyagala aba alina okweteekako pressure lwaki nze musaako pressure ate okuwogera ennyo obutaliko pressure no I mean lwaki mulaga mu bantu nga teyantwala okutwala otegeeza officially ensi ekitegeere nti oyo mukyala gundi kati nze ondaba mukyala wange simaze n'emyaka 10 kati kyoyita okutwala kisinaakutegeera nze kati sirimu eyo liigi ya mukyala kubanga nze omukyala mmanyi mulala mmanyi omukyala ng'omwami yajja ewa kitaawo najja ewa mamawo nakutwala officially oyo ye mukyala gwe mmanyi ove ku bino byakawundo kakubya eddirisa nze oyo singa omwami ajja ewa Aji Kigozi n'akugjayo naawe amahale awo neteekako erinnya lye of course mba nfuuse mukyala wamala okutwala n'akusuula awo nsuulawo atya yagenza okujja nga wakunsuulawo kakati omulala naye najja ne basinkana eddiini egamba nti omusajja wabeera akusuddewo banga afudde ofuna omulala
n'omulala najja omusajja ne basinga n'omukyala Samuel. Mungu taganangako omuntu kudeetinga paka ng'afunye omutuufu. Abeera ng'amuwasiriza amateeka. Anti ebiseera okimanyi nti okwagala bayiga kuyige. Nze sigenda kuyiga kwagala. Ajja kuyiga olw'ensonga. Omuntu alina okunjagala ne mwagala si byakuyiga. Kubanga w'otandika okuyiga okwagala ubanga yeekakaatika ku muntu. Omanyi lwaki okwagala bayiga kuyige? Essaawa ya leero osisinkana n'omuntu nga mubadde temunyumya. Wenno. Tuli mu kisingo. Nja kutwala mu mboozi y'okwagala. Yenze ensinga ogimanya. Njikusinga. Kati example nyangu kati olaba nze. Koze kanu ka moment ke tulimu kati nze nkwagadde nnyo. Nze kyokka ate gwe simanyi gwe niyenzi kakati ate. Okunjagala kutya presentation yange. Olw'okuba nti nze mbadde nga gobeera byokola. Kati bwe nkumiitinze ate kati mpulidde nga nkwagadde nnyo. Azini nti sitola. Tewasiibye. Tewasiibye kyentegeeza. Njagadde nnyo okubeera mukwano gwo. Okitegeera. Olw'ensonga ndi kati ate ndabye nga lujjo mbadde nkola luli ku ssimu yange. Kati nkusisinkanye nempulira ku voice yo kati mpulira nga nze. Kati ate kitegeeza luli mbadde nsobola okukusanga n'enkuyitako. Kati sikyasobola kukusanga n'enkuyitako. Kati ekiri kyeggambye. Nakulabye nejje wa Jennifer wazze n'otambula n'ogenda eri ewa Ajisula. Nadengeze kunaseza omanyi bosi wange asibulula. Santi nze jja ne mbanoonya naddala abantu abakola mu mboozi z'omukati. Nagambako Duncan nti njagalako kolako naawe. So olwaleero nkubidde Duncan nga njagala kyo tugitulemu babiri nga Duncan taliiwo nekubira. Olabye mukisa gwennyina. Nekubira lingaakazie. Leero bereko ku HK Media naye weebale kujja bambi. N'ekyokulala oli free toboye bantu bange era bu comment ojja bula. Ate ekirala ffe kye tulina. Ffe tetulina mutawaana n'abantu. Kubanga buli muntu waddemba okwogera kyayagala ku ntegere kuba ekisooka kyabeera twakola gundi eri yaffe eyakati. Ffe twakola bintu byakwesanyusa. Ntetumanyi oba kyakwatayo okakasa oti. Sho gye mukolamu ne gundi n'eshwe ennamba abantu ne mubayita n'abayimbi ne bayimba. Abantu ne bayingira nga bazze okulaba abantu b'omukati. Muli basereevu. Naawe osobola. Nange nsobola naye sinnabatuusa. Onaatuuse doyakumala kumulisanga kedo. No. Nina obudde bwange. Lwaki bukibu tonnatuusa okufumbirwa tonnatuuka? No, sigambye nti sinnatuuka. Omanyi okulaga omusajja tonnatuuka. Awo wa sinnatuuka. Kati okola anniversary kuyita abantu bo tonnatuuka. No, nja kola anniversary yange naye ku peesi yange. Saagala okyogereko kiteekeko abantu pressure. Okitegeera eno business gye tulimu ejjudde competition. Era competition gwe gyoba okolye eddala obalage. Okimanyi nti mu industry eno eya ba YouTuber nzisina mukazi mala gwe mmanyi. Nze siri ku competition nze nkola byange. Nno kyentegeeza. Era si competinga na mulala yenna abalala be bakompitinga nange. Naye nga wali abakyala era abalala bakola. Nkakasa weebali naye sibamanyi. Katange kyekiri kyeggambya. Naye ate kirabika gye bali naye nga sibamanyi. Okyogera olyaga nti okyogeza mutima mubi. Kubanga era nange waliyo era ababikola nga tebamumanyi. Kati nze mbadde simanyi yo mukyala mulala yenna. Ne fulufika agwa mu kiti kategole eno. Jennifer analyst nga bwe nkukyaziza. Ate ekitone. Ogwa mu kiti kya fulufiga. Atongeza na muntu atategeera. Oyo mwanyi nazitategeera muveewo. Era nze newunyi omanyi infact yasigala n'okubanga nkulemerako nnyo nkola. Ani nze Jennifer ngantula n'embala nenga nebakwatagana batya. Era nze mukusooka nasooka nendoza oba noono kikozi netategeera alinga ng'oli bakwatagana. Ebya nibyo byasoba naye sheyina okusigala ng'egenda mu maaso. Ngenda okulanga olina engejo era olwo nabulanga mwagala kuyomba. Nga twagala kulwala. Ng'akutta akatabawo nenga katoye Jennifer omutuufu. Era ndoza abantu bonna bajjako interview. Abawa interview. Noza gwokyasiza okumukwata obulungi gw'omuwuliriza anti oli bikondo. Oyo mbadde naye emyaka nga 10. Gambye natuka n'ekisaala ndoza. Bigatta kati ennaku zino mung'ane mulaaku ku TV gye baamuwa omulimu. Takwatagana eri boogera kirala ayogera kirala namugamba dde ave ku luzungu naye tawulira kuba talumanyi. Oluzungu lunfuukidde ekizibu. Kasa kati ennaku zino kati alukuba budinda. Kikyoyita okuba budinda. Ate mumukozesa ensobi. Alukuba kati budinda. Nze nkuwulira. Simanyi omuntu atamanyi luzungu nga Jennifer.
kati yaluyiga mwannyinaze oyo mulaba abadde nnyo mubasomi basenkubuge ba Hamis Kigundu ayise oluzungu ate kati asoma n'akatabo kahamu akakwata bukwasi Jennifer kyasinga okutegeera okusoma nnyo ebiseera ebisinga asoma nnyo bayibuli naye buno obutawo era naye za Luganda era tasobola kusoma ya luzungu ya Luganda lwakuba ndiye kyemwebazaako abaana abaweeredde ekyakoze omulimu gw'amaanyi naye njagamba abantu bonna buno obulamu bw'ensi tebutwemazaamu bannaye abalungi abali ku HK Media g'omwana ng'olieyo ng'oli Kadaama oba oli Nkuba Kyeyo weali etazerooni abeera ng'otukubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga obeere ng'ofuna obuyambi obusinga okubeera obw'amaanyi loans zino zitandikira kakadde kamu n'okwambuka waggulu paka ku bukadde 10 so kati togenda kuddamu kudaagana visa change oyagala gikola mu bwangu kuba essimu ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga ku kampani ya Double Blessings babeere nga bakublessinga n'akasente akatono ke balina mpozi ate obeere ng'omanya omutendera butya bw'oyinza okazaayo nga tokakaalukanye nga toyombye n'abantu nga tebawambye ebintu byo so nsuubira nti kino kigenda kubeera kikuyamba ng'omwana ali akuba ekyeyo oyagala ssente za medical oyagala ssente za kujjanjaba mwana tonnaba kusasulwa beera ng'ofuna kalooni akamangu okuva mu Double Blessing obeere nga weesiima bakubire ku namba z'essimu z'olaba mu vidiyo eyo ate osobole okuba ng'oyogerezeganya nawo bulambalamba tugenda kubeera tubasibira olunaku olwaleero akatale ke kadevi kyembuuza abawula ba Kadaama bokka bankuba Kyeyo looni za bankuba Kyeyo oli mu Kyeyo nsobola okufuna olwoyo n'enjirani wa Aji ekyo tekiba Kyeyo kati gwe nga yakikubako kati gwe jjayo owenzi kozinze kale naye ate era nange nina okuba nga ndi eri bawali eri obanga ŋŋenda tebatwala ssere z'abannyina z'Abaganda baffe batya Baganda bammwe ndaba be batayagala kusasula nze nawolako abaana ne mbavaako begendeze mpozi akatale keka kampisewo akalango kano ennaku z'omwezi 19 nsaba abantu mwenna abagoberera HK Media Adija Kigozi tugende ku Serena tuwagire papa Misa Kisemakula omusiime abantu mwenna bayizere kiina mutawanira hanja kubeera musanyufu nnyo agenda kubeera ku Serena ennaku z'omwezi 19 ate ab'e Masaka namwe mumulinde oyo ye muyimbi yekomerwa kitumwagala nnyo nze y'omu ku basajja bensinga okwagala n'abayimbi mwagala nnyo njagala nnyo papa Misa Kisemakula lwa nsonga nti y'omu ku bayimbi abanyaniriza nga nze wano nali simanyiwa wakutandikira ye mwami yasooka okumpa interview nzijjukira yalina Valentine olwo olunaku neŋŋendayo ku bbaalaaliya ku woteeri ye neŋŋendayo nanyaniriza nga tammanyi yasooka nanneefaananyiriza nagamba oba fiiye naye nedda tetuli baluganda nze ndi muganda fiiye mukiga kati essanyu lye yandaga nambuuza nga mu butuufu alaga mmanyi kati ate mweyanjulira nga nze Kigozi naŋŋamba neefaananyiriza so nayanguyirwa nampa interview nenkolako naye era okuva olwo papa sport waafuuka waka wenjagala nga nva wano nga ŋŋenda nga nkola era mugende muwagire papa Misa Kisemakula ku Serena nange nja kubaayo by the way wani waajalo naye talina mutawaana ajalo naye omu ku baboosi bange basinze okumbeererawo Ajalo luli namusanga nanjokyayaawo namusanga na ku mafuta nga ndi mu kunywa amafuta ssebo Aji yeve kana akapapula kana akamyufu nateyayogezaako bigambo Bambi talina kyala kyeyaŋŋamba namuga Aji mpa ku ssente najjayo akamyufu njakuwa abayimbi bange babiri bakoleko interview kumba muyita Ajati Sophie Nantongo namusindikira message n'atanzira Ajati weetonde lwaki Ajati teyanziramu oyo agikola ddi njagala ntya abookubiri babitusi But he's so cute. She's so sad. Kati wasiibule.